jako akawuwo. Ngambye era tusiimye nnyo gavumenti yeebale nnyo okutuddukirira. Abatuuze mu ggombolola ly'e Galiraaya mu ssaza ly'Ebbaale mu disitulikiti y'e Mukono bafunye akamwenyumwenyu ku matama oluvannyuma lw'omubaka waabwe mu paalamenti okubakuba enkata ng'ono abadduukidde n'omuceere ensawo 400 zibayambeko nga zino zivudde mu bitongole eby'enjawulo. Tuwulira bulungi nnyo nga Honorable waffe atujjukidde n'atuleetera ku byokulya era bwe yawulira omulanga gwaffe nga tufunye amataba n'ajja n'atudduukirira. Kino kidiridde amataba okulumba abantu beeno era nga bano basigala ttayo omuli okutwalibwa amayumba gaabwe emmere yaabwe ssaako n'ebisolo era ng'enkuba eno yatonnya mu mwezi gwa Desemba omwaka oguwedde. Twagala kumama gatwogere wa Museveni kiwandiiko twagala kukola twagala buceere obwo tebina kye butugera tuyamba. Omuceere guno gugabiddwa eri ebyalo ebisaba 20 nga gukwasiddwa ssentebe w'eggombolola lino Jamada ng'onasabye batuuze okwagala ennyo abakulembeze baabwe olw'enkola gye babakolamu okubakulembera n'okubasakiranga. Okwasibwa gwe osobola okugabira abantu abali kuno. Bana abantu bonna be mulaba wano be baffe n'ekyayimaani mulaba nti saawa eno kutwaba tubabuulira ebizibu wabula abatuuze basinzidde wano okuwanjagira abakulembeze ku bajaasi abaayibwa ku mwalo gwabwe ababa bamazeeko emirembe olw'okubatulugunyanga n'okubakuba. Naye bingi ebikyatuluma eby'okutudduukirira emu ne waffe wansi tukyali bubi nnyo. Tukyali bubi ku nsonga ekikwatagana n'ekyamasannyalaze mwatusuulirira. Bano bagamba nti amataba gaabasalako wabula ng'omulimu gwe balisinga okukola gwa buvubi saako n'okulima wabula kati tebakyakolerako ddala kubanga amagye gaabalemesa okukola. Ndi musanyufu tufunye akamere naye akamere ako kagenda kuggwawo mu nnaku 2-3 tuli abantu bangi naye tekagenda tumala era enjala gerasigala ng'ekola ki ng'etuluma. Ffe nga ffe tukeera ku makya wano tuli basajja bavubi ennyanja bagitugaddeko amagye gatukuba emiggo tulina ne munnaffe saa zino tetumanyi waali. Bagamba nti newankubadde nga bawereddwa emmere eno naye tegenda kubagasa kubanga era bakusigala nga tebakola ne bawanjagira omubaka waabwe okubatuusiza endowooza yaabwe baleme okubaggyako eddembe lyabwe. Tuwulira bulungi neera tutagenda kuggwaawo kati saa zino n'ebizibu bye tuliko saa zino ku mbeera yaffe nga tuli ku nnyanja eno ennyanja nayo tuli bubi abajasi bali tukuba tuli bubi ate bali tukuba nnyanja tebali tukkiriza kuyingirayo. Neyanziza nnyo obuyambi bw'okutuleetera emmere era neyanzige naye banaye emmere gye batuleetedde ekituufu tusiimye naye emmere yegenda kuggwawo era tusigale nga tusiiba njala. Ekyokubiri tetulina mirimu ennyanja bagitugalako twakulira ku nnyanja. Abatuuze bano balaza bakulembeze omu ku bannaabwe yakuwa amagye gano agakuuma ennyanja ng'ategeerekeseeko erya mukiibi era ng'onatunyonnyodde wakati mu bulumi embeera gy'ayitamu. Kati nabadde neebasa ekiro kansala nja n'akeera kusanga ku mirimu nangamba bana banzibyeko eryato niyo mbagudda nze ngobako embuzi wano ye obudde amaato ago ngalabawo kati nze nzira mu buliri era ntulabalabako ebigato gye byagenze kati mbadde ndi awo nimpulira oluyogana awa kansala kwe kufuluma. Saza chairman agamba abaana lwaki tumwirayo wanyu ye kuno mwagala kibi nga nimubuuza chairman kati avuka bono nogera kubamalira ku gundi kubasiba ninga mu mwana ibata bana balekesa kati mu bufu ani akubye abantu basirikale bangu. Bano basabye gavumenti okusitukiramu ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala abasobola okubayamba. Nze nkuze manyi kintu kimu kuvuba n'ennyanja bagitugalako kati twada mu kulima nebe tulima omusana mungi tulima n'omusana mungi tuyuwirako amazzi neera bisigala bifwa. Era ne munaku wavunnyo mu nnaku gye mulabamu eno ebizibu bye tulina biri kimu bya nnyanja. Nze abazadde bange bonaabona baafa bandekera famire bwana buto sina mulimu kati batuleetedde emmere yiiyo tekulimva. Ye omubaka Nsamba Kumama twogeddeko naye n'atutegeeza nti abantu beeno bafuna obuzibu obw'amaanyi era kwe kuddukira mu kitongole kya Red Cross ng'ayambibwako ne gavumenti n'abasakira omuceere guno. Tugenda kugabira ddala abantu bano abakadde abatalina mwasirizi abanamwandu n'abo balwadde ba AIDS. Kumama agenze mu maaso n'asaba abantu b'Ebbaale okubeera bagumiikiriza kubanga bagenda mu maaso n'okubateeseza ensonga ez'enjawulo era n'abakubiriza okulemwa okubuzaabuzibwa bannabyabufuzi ab'ennoonyeza ebyabwe. Era njagala kwebaza nate nti mwebale nnyo aba official prime minister ne gavumenti okutwalira wamu okutuddukirira. Mukiibi kameramaani yakusakidde eggulire lino okulwa ABS television. Era bazze bansuubiza nga tebijja mangu
naye olwaleero basobodde okumpa tractor emu